genda obona ngami nga wenzo gamba omwana gwe nkutadde genda mu nsi nga wenzo okuba omwana ng'akulemeredde n'ogamba mwana ono sijja kumutta kubanga mukunja sitaani oyo yandibadde Katonda alina obusobozi obumuttirawo naye ekyamulemesa okumuttirawo kankikugambe pasita ogambye Katonda yagoba sitaani mu ggulu n'amuga agenda ku nsi oboneebone nkugambye nga bw'oyinza okugoba omwana wo ng'agaanye naga nkutadde genda ensi okole ki ogirabe anti nange kyendyoka kati ne Katonda nti Katonda yagoba sitaani n'amusindika eno ku nsi aboneebone mu nsi ekitegeeza naffe Katonda yatuteeka eno tuboneebone fulwedde twali ku nsi anti yamusindikira eno gye babonerabonera fulwedde twali ku nsi oli sitaani yatondeddwa nga wa mu ggulu kale mu bufunze kankikufunziza singa tubeera wano nemanja kuddamu kali mukunja wuliriza lwaki sitaani tebamutta nange njagala kubuuza kano nange njagala kubuuza kano bwe tubeera wano nenkola gwe taata nkoze emize emibi noga omwana ono kamusindike mu kkomera aboneebone kitegeeza n'abali mu makomero kimanyi babona si bwe kiri yasindika sitaani ajjeena aboneebone kitegeeze n'ensi ne Katonda naffe yatuteekayo tuli mu kubonaabona ku nsi tuli mu kubonaabona kwennyini era Katonda akimanyi bulungi era okumanya nti tuli mu kubonaabona kwennyini yensonga lwaki yatuwa omukisa n'agamba nti mukkiririze mu mwana wange gwe mbasindikidde okuddamu obbanunula sitaani ng'amaze before tekwali kubonaabona yatonda Adamu ne Kaawa kuba yali amutondedde ensi nga nnungi nnyo nga yeeyagaza yagamba tukole tutya mutonda Adamu ne Kaawa yali amutondedde ensi nga nnungi nga yeeyagaza era nga yakabi nga teriyo n'okufa nga tekuliiyo sitaani bwe yakema abaana abo Adamu ne Kaawa ne balya ekibala ne boonoona kati awo buli muntu n'afuna ekibonerezo era buli muntu n'abeera nga obulamu bwe obw'oku nsi butoleddwako bwe tuti Katonda wamala okukyankalana ne Eva wamu ne Adamu bo basigala bakolagana Adamu ne Eva bo basigala bakolagana be baatuza ffe mwe twava mu bo bagenda ne beegatta ne bazaala ate mu lusuku ki ekyabagobye anti tebaagobwayo mu lusuku wabula baawebwa buweebwa bibonerezo era baleka mu lusuku ekitegeeza ffe tuzaala beegattira mu lusuku olwo bazaala omukyayina omuyindi omuddugavu nedda sokoleke ojja kumpabya mu lusuku Eden Eva na Adamu Katonda wamala okubavaamu beegatta kati ate wali kyekyabaleetera akabasa anti kyenkunyonyiddwa kitegedde wali kyekyabaleetera akabasa Katonda abagobe abaveemu anti Katonda okubabonereza bava kuba ti baajembera bye yabagamba nabagamba wadde ensi yo namugirime mugirye mukole buli kimu naye temukwatanga ku muti guno ate bo ne bajja ne bakola ki nebagamba kati omusonga negujja nebagamba naye oyo abalimba tayagala mubeere bagezi nga ye Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa neddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Nze byenjogera byonna si bibiri ebya soda byogera bintu bikwalagana ne Bayibuli era Bayibuli yenzikiririzaamu kyokola obubuzi obutono obwo bwesitegera bwe mbanjagalo nnyambeko ebyonna biyinza osukka Bayibuli bibeera wali out of camera
kati mu bufunze aba 7 sida abasaba lwogambye olw'omusanvu mwe batuufu gali amadiini gonna gali mu kwonoona budde bandibadde nga bwe kiri naye tetusobola kyogera bwe kityo kubanga abaliyo bonna bye basoma balowooza bye bituufu nammwe bye musoma mulowooza bye bituufu ate byaffe bye bituufu tetulowooza bulowooza muddeyo ku sitaani tulowooza bulowooza mu bufunze aba 7 sida bokka be bagenda okugenda mu ggulu aba 7 sida bokka si bagenda okugenda mu ggulu abantu abagenda okugenda mu ggulu be bakkiririza Yesu byagamba byonna be bagenda mu ggulu kasi abagoberera ebyo buli awakanya Yesu tagenda kulinnyako ggulu liba likulemye kubanga Bayibuli yetugamba nti nno akkiriza nze n'alokoka aliwangula kubanga netugamba nti nno teri yagenda kuwangula ggulu nga tayise mwani Yesu ne Sitaani balinawo enkolagana tebalina Yesu mwana waani Yesu mwana wa Katonda ate Sitaani kitonde ekyani kitonde nga bw'oli abagwe nti watondebwa nene Yesu izi buli kuliikya yonna muzungu ekitonde si ye living kuliikya buli kitonde kyonna kuliikya ekyatondebwa tugende empola Yesu ne Sitaani balinawo enkolagana tebalina omuyadde akakwate beesojja bwesojja kubanga Yesu ayagala nze mbeere bulungi ate Sitaani nankema mbeere bubi nankozesa nkola ebibi Sitaani yali akukemyeko nnyo n'okolaki nnyo nno nga bw'okiwulira waayo incidence emu nti yankema n'enkola kino esooka omulundi ogwasookera ddala manyi bino ebintu byanjawulo byenyinza okunyonyoramu tudde mu bulamu obwaddala kankunyonyolesa ne bweyankemera omulundi ogwansookera ddala nalina omuwala gwe njagala naye nga ate Bayibuli eŋŋamba omuwala oyo nina okumukwana twagalane tugende mu kkanisa tugattibwe mu bufunze omuwala oyo mwegattako nga temunnagattibwa awo nankema neneegatta wadikina mu bufunze wagenda ne weegatta n'omuwala oyo kweka okunkema okukyamu neneegatta n'omuwala wadikina nga toli mugatta nga sinnaba kugattibwa mu kkanisa okwo kukemebwa akabuuzo kange kali bwe kati Sitaani n'ekitundu kye ekyekyama ani yakukema Sitaani akozesa Sitaani tugende ku direct answer Sitaani n'essusu ne kasusuko ki ekyakukema Sitaani wali mu kuyingira mu oyo omuwala Sitaani n'essusu wo ki ekyayingira Sitaani yankozesa ani anyumirwa Sitaani yankozesa ani anyumirwa mugonja okay ani yanyumirwa anti yakati nze okunyumirwa kwange ani yasamula tutambule empola ani yanyumirwa nze nsobola okunyumirwa nga gwobola nedda gwenyonyola gende empola ani yasamula soda ndeka soda tuveemu ani yanyumirwa soda tuveemu kati Sitaani akukemye ekitundu kyo susu wo ayingidde mu susu wa munne ani yanyumirwa akadde ako soda sooka ove mu nsonga zino lekanziremu buli kimu nga bakibuuzizza kati Sitaani bwakukema pasita tugende empola omuwala erinnya lye yaani Guleesi weegatta ne Guleesi nga temunnatuukiriza birinatuukirizibwa ku Sitaani ne kasusuko ki ekyakukema Sitaani Sitaani engeri abeera mu nzikiza kolo tekwaliko masannyalaze we watuuka wali Guleesi ku susu wo ne Sitaani ani yayingira mu Guleesi mu susu wa Guleesi essaawa eyo Sitaani yakozesa nze tuddeyo Sitaani yakozesa nze tuddeyo mukunja ebintu ebimu ogenda bimanya era bye nnoonya okumanya anti byonna kati njagala obitegeere agenda mpola pasita Sitaani yakozesa nze ku Sitaani ne susu wo ani yayingira mu susu wa Guleesi Sitaani yakozesa nze noteekamu mu susu susu wa Guleesi ani yanyumirwa saamanya kubanga omuntu nga Sitaani yakozesa tosobola kumanya biriwo amala kuvaako noyokobuuza naye kiki ekibaddewo kale bwe kyali kani era n'okunyumirwa tosobola kukumanya okunyumirwa okutuufu ng'ogattiddwa n'omukazi kale tusembere wano pasita we wamala susu wo we yayingira mu wa Guleesi n'otuuka ku ntikko susu yakkakkana mukunja oba yasigala ayimiridde mukunja point eri bweti mpola mpola point eri bweti soka owulize mukunja tunyonyole soka owulire mpuliriza
toyagala kuyiga njagala kuyiga point eri bweti sitaani bwakukema ovaako owulira nobeera nga toli ggwe ng'oli ki nga ofuuse kirala nga omuntu wayinza olabaawo nga si yatambuze walabyeko abantu abali ku kkuba abalabula batambula owali basanzeeko sitaani yaba abakemi sitaani ebyo biba bibambadde baba tebategeera ku bwannomo bwabwe kakati nze sitaani mutategeera bwo Grace wamusangawa Grace yansangawa oba nsangawa twesanga mu kifo ekirimu enzikiza lwaki mwagenda mu nzikiza nemutagenda wali mataala yoyo sitaani yennyini bwatyo bwakozesa ayagala nnyo okutwala wali enzikiza nfo gy'okutwala wali layiti nakutwala wali enzikiza ogenda olabanga n'omuntu omusangiddeyo ekitegeeza wagendawo nga totegeera bulungi kyekyo ne Grace yajja tategeera bulungi simanyi oba yali ategeera naye nze nga nze ku bungi nze singa nali si sitaani kunkema so agenda mu nzikiza kyovalanga sitaani muvumirira n'ebikolwa bye sitaani ne Katonda balinawo enkolagana tasobola kuba nankolagana ng'obonyabonya abaana booli mu nsi ani atujjamu nakikunyonnyodde nekugamba sitaani yatutta n'atujjamu okuva mu ndaalika yemusi kati we tufa waliwo kali ke bagamba nti emyoyo walibaawo okuzuukirira emyoyo gyeddayo ewa Katonda lwaki ate sitaani bw'aba yatujjawo ate emyoyo gyambuka wa Katonda okuzuukira kwonna kusuubira okubeerawo nga Yesu akomyewo okutunulula era kyenjagala okumutegeezaamu kino si buli afa nti ayagiramu omuntu yenaafa aziikibwa oba taziikiddwa oba akoze kinaye asigala mu nsi mu bufunze pasita Katonda ayagala tufe oba tayagala okufa tekukyali kibonerezo ogambye sitaani yatutta Katonda akimanyiko nti sitaani yatutta oba takimanyi sitaani alina obuyinza ku Katonda alina ate Katonda alina obuyinza ku sitaani lwaki Katonda waba tayagala tufe tajjaawo sitaani ekibuuzo kyenabadde kisooka sitaani yandibadde yaggyibwawo dda naye Katonda olw'okubanga waakisa yawa sitaani omwagaanya okulaba nga waaba asobola okwenenya atereere addeyo mu buntu nga bwe yali sitaani n'alemererwa okwenenya era obudde bwe ne buggwako kati we bwaggwako naawe abantu omukisa obutakkiriza kugoberera setaani oyo Katonda yayagala sitaani yenenye naye obudde bwe ne buggwako ng'aganya kwenenya kaakati lwaki mu kwenenya okwo teyamulekaayo ne yeenenyeza n'amukasuka eno gye tuli anti bwe yajeema ng'omwana bw'ayinza okuga nti ajeemeze kitaawe n'amugala kati genda ensi ekulabe kati ne sitaani Katonda alina obusobozi bwonna obusobola okuzikiriza sitaani mu lunaku olwo mu mulundi ogwo mu dakiika eki yamugamba genda ensi ekole ki genda ngambye nga oyinza okugamba omwana gwe nkutadde genda mu nsi nga oyinza okuba omwana ng'akulemeredde n'ogamba omwana ono sijja kumutta kubanga mukunja sitaani oyo yandibadde Katonda alina obusobozi obumuttirawo naye ekyamulemesa okumuttirawo kankikugambe pasita ogambye Katonda yagoba sitaani mu ggulu n'amuga agenda ku nsi oboneebone nkugambye nga bw'oyinza okugoba omwana wo ng'agaanye naga nkutadde genda ensi okole ki ogirabe anti nange kyendyo kati ne Katonda nti Katonda yagoba sitaani n'amusindika eno ku nsi aboneebone mu nsi ekitegeeza naffe Katonda yatuteeka eno tuboneebone fulwedde twali ku nsi anti yamusindikira eno gye babonerabonera fulwedde twali ku nsi oli sitaani yatondeddwa nga wa mu ggulu kale mu bufunze kankikufunziza singa tubeera wano nemajja kuddamu kali mukunja wuliriza lwaki sitaani tebamutta nange njagala kubuuza kano bwe tubeera wano nenkola gwe taata nkoze emize emibi noga omwana ono kamusindike mu kkomera aboneebone kitegeeza n'abali mu makomero kimanyi babona si bwe kiri yasindika sitaani ajjeeno aboneebone kitegeeze n'ensi ne Katonda naffe yatuteekayo tuli mu kubonaabo ku nsi tuli mu kubonaabona kwennyini era Katonda akimanyi bulungi era okumanya nti tuli mu kubonaabona kwennyini yensonga lwaki yatuwa omukisa n'agamba nti mukkiririze mu mwana wange gwe mbasindikidde okuddamu banunula sitaani ng'amaze
before tekwali kubonaabona yatonda Adamu ne Kaawa kuba yali amutondedde ensi nga nnungi nnyo nga yeeyagaza yagamba tukole tutya mutonda Adamu ne Kaawa yali amutondedde ensi nga nnungi nga yeeyagaza era nga yakabi nga teriyo n'okufa nga tekuliiyo. Sitaani bwe yakema abaana abo Adamu ne Kaawa ne balya ekibala ne boonoona. Kati awo buli muntu n'afuna ekibonerezo era buli muntu n'abeera nga obulamu bwe obw'oku nsi butooleddwako naye n'agamba temugenda kubonaabonanga paka n'asindikira omwana we Yesu Kristo era yeyajja n'atunulira buli muntu ali kuno waali era mukunja ogenda kubonaabona emirembe gyo gyonna paka ng'okkiriza Yesu Kristo owangula ensi eno ne bw'oliba ofudde ng'okkiriza mu Kristo ogenda kubeera mu bulamu. Waliwo kaaba gwe wakkiriza Yesu lwaki obonaabona nkimanyi ensi gye ndimu yakubonaabona teri akkiriza mu Katonda mubufunze akkiriza Yesu abonaabona nakkiriza Sitaani abonaabona. Ensi gye tulimu yo ya kibi yakubonaabona buli omu wabula omuntu agenda okuwangula yoyo agenda okufa nga akkiriza mu Kristo. Kuba waliyo obulamu obutaggwaawo nga tumaze okuzuukira nga Yesu Kristo akomyewo omulundi ogw'okumeka. Kino mukunja njagala kigamba era newekinabeera ddi katereko kategeere eno ensi kijje ku nze teriyo ali bulungi. Omugagga abonaabona alina ebirwadde ebimusumbuwa n'omwavu abonaabona anoonya ssente aweerera abaana ne gw'omanyi nga asomye abonaabona anoonya mirimu ate n'agenda ew'oyo ataasoma n'amuwa emirimu. Ensi gye tulimu yakubonaabona atambulira ku mazzi afa n'atambulira mu bigere afa buli muntu yenna yenna. Njagala okugamba wano wetuli era okuva naleero njagala okiyiga Katonda akimanyi nnyo asanyuka tuli mu mbeera eno. Okusanyuka kwe tekuliiwo naye tasanyuka kulaba nga ensonga yetegekera obudde obuddako. Bw'obeera osobola okukkiriza nti waliyo life after death kkiriza Kristo omwewangulire otegeere nti essaawa eddako at least nja kuba muwanguzi. Essaawa eyo eddako yadde kasi obulamu bwo obutegeera n'obuteeka mu Kristo Yesu Kristo essaawa eddako yadde ng'akomyewo okutunula omulundi ebitaatubikkulirwa Bayibuli ebibala yakitubikkulira era jagamba ddi gwe nga ogamba ddi tutambudde emyaka 10,000 ffenna tulinda olunaku olwagendako ati ku kyolina okukola kiri kimu weekwate ku Kristo era mukunja totawaana okutambula ensi eno ng'ogimalako ng'onoonya wali mirembe togenda kikola ne bw'onaazimba mansioni eno neggwa bulungi era ojja kubaako n'ebikusumbuwa. Oguze amazzi ga spice galeete ngalage musumba ganono ge mazzi ge tunywa ku mansioni webali gano ge mazzi aganyobwa kweno mansioni. Spice tutuddeyo ku bloka ze yatuwa katuwagire n'amazzi sokontoleyo kasiiba watogabire abazimbi bati enjiri ekyagenda mu maaso. Kakati musumba nendamu ak'ekitundu waliwo kaliko n'emiguya gye gikanywe waliwo koyogedde aka Adamu ne Eva. Sitaani we yabakemera nsumululira ako alaba yakema Adamu ne Eva era alaba yali tasobola bayamba ogedde bulungi nsumululira ogedde bulungi ali mukunja omuntu yenna bwakukwasa ekintu kinaga nkwadde obucupa bw'amazzi buli 10 naye akaakamu kalekeewo kange n'osiima noonya obucupa 10 ne buggwawo naye buba tewali tebunakugwa kanoka naye kali waki akaganire ng'oli walesa ecupa emu ennene naga lwaki eyo agiganire oba okitegeera kitegeeza Katonda yali alaba era ng'amanyi nti abantu bano lwaki basussizza omululu era yali alaba ng'amanyi buli kimu ekitambula era tolowooza nti no Katonda yali talaba niwano wetuli wennyini amanyi ekigenda mu maaso. Okay, okubaawo kwa Adamu ne Eva bwe baamala okufa Adamu we baasobya Katonda yabakolaki? Yabawa ebibonerezo buli omu ne babagoba mu lusuku. Yabagoba yabakola batya? Yabawa ekibonerezo kya omwami kye yamuwa omwami kati nga olaba mukulu
naga mukunja togenda kutuulanga wako olye buli ogenda kulya kuva muntu oyo point gye siri kutegeera Adamu ne Eva ku nsi baaliko babiri bokka tekwaliko bantu balala batonde Adamu ne Eva batonde babokka kati ffe okuwera ani yatuzaala era generation ye yatambulira abwe kuba nkubikwirako ne ku Bible nedda njagala kutegeera ebitali byawandiikibwa njagala kutegeera ebibongo bwange faate kale tugenda nnyo na kumanya kwa muntu tukole bwe tuti anti soko owulireko mukunja nze sisobola kukuvugira ku kumanya kwa muntu kale tukole bwe tuti Katonda wamala okukyankalana ne Eva wamu ne Adamu bo basigala bakolagana Adamu ne Eva bo basigala bakolagana be baatuza ffe mwe twava mu bo bagenda ne beegatta ne bazaala ate mu lusuku ki ekyabagobye anti tebagobwayo mu lusuku wabula baweebwa buweebwa bibonerezo baleka mu lusuku ekitegeeza ffe tuzaala beegattira mu lusuku olwo bazaala omuchina omuyindi omuddugavu nedda sokoleke ojja kumpabya mu lusuku Eden Eva na Adamu Katonda wamala okubavaamu beegatta kati ate wali kyekyabaleetera akabasa anti kyenkunyonyiddwa kitegedde wali kyekyabaleetera akabasa Katonda abagobe abaveemu anti Katonda okubabonereza bava kuba ti bajembera bye yabagamba nabagamba wadde ensi yo namugirime mugirye mukole buli kimu naye temukwatanga ku muti guno ate bo ne bajja ne bakola ki nebagamba kati omusonga negujja nebagamba naye oyo abalimba tayagala mubeere bagezi nga ye bwe mugenda ne mugujjako ebibala ebyo mujja kubeera nga ye kyatya oba kitegeera naye ng'ensi yali nnungi nnyo bukimu nga olaba olusuku olwegomboolo bukimu ensi yonna ng'erina emirembe kati ebiseera ebyo baali beegatta kubanga oli teyali mwannyina Katonda bwe yatonda Adamu n'amugamba Adamu naye ng'oyi gy'oli wekka n'amukolera ani n'amukolera Eva kati oli yali mukazi era nga beegatta ssebo kikuzzeemu amagezi bagajjanga akomawo naye njagala bino byetwogedde aleme bitwala nga content kyokka njagala obeere waka eyo nze nomba noyakumanya tobikomyawo mukunja bino oyinza obutafuna mukisa kubuuza ebyange off camera alokoke yenyininyini omukisa kati bino ebintu Katonda yabiteekateeka golowooza ani abadde amanyi nti no tuyinza osisinkana leero naye emboozi bulijjo gy'ofuna beereetere badde yanjawulo bulinyawulya byakisimu nze ekigenda okundokosya ndokoka gwe kwe kukeero nyinyonnyole Katonda ne Sitaani balinawo enkolagana balina nkolagana Sitaani omuwala natomuwala muwalanira ddala n'omundaga ayya yakola nnyo kwe kubonaabona kuno okwembonaabona nandibadde bwe nti nze singa ndi muwanvu okusinga wano naye kati yabona omwana abadde wano abonaabona lwa Setaani aliwo omwana oyo omuto agenze kadole Setaani yamubonyaabona Katonda wooza yandibadde bw'atyo Katonda yatutonda nga ffena tulina kuba bawanvu abakoma eri naye ffe osanga sokolabe osanga ono nga muddugavu nosanga oli nga mweru nosanga oli nga mukyotala ebyo nina Sitaani yabireeta lwandibadde ffenafena tuli omuntu omu nga tufaanana kimu era mukunje kyovulaba osanga omuntu nga yeevuga mu Range Rover ovuga yo oba nnuwo oba motoka ki toddaawo n'ogamba nti naate oli lwaki ali bw'ati Sitaani yaleeta okulaba nga tetwenkanankana naye ffenafena twandibadde nga tuli omuntu ogwo abasinza lubaale batuufu oba basiru asijja bayita basiru naye bakyamu abasinza Katonda be batuufu esebo kubanga lwaki bali bakyamu buli wobeerawo ng'okimanyi nti nno Katonda yatonda ebintu byonna ebiri ku nsi ate gwe n'otandika okusinza ebyatondebwa obeera onyoomye oli kuba oli ebyo by'osinza ye yabitonda kitegeeza okukkiririzamu byabwereere kkiririza ddala mu oli yatonda byonna watya Sitaani we bukya n'atugamba nti ye yatonda Katonda ajja atugambe amanti ffe Bayibuli yetukkirizamu tetukkiririza mu ntegera ya muntu nti watya ne bukya Bayibuli ani yagiwandiika Bayibuli yawandiikibwa abantu ate ogambye tokkiririza
Bakozesa Gambye kutegeera. yawandiikibwa abantu ogambye mbuulira. tokkiririza mu ntegeera y'abantu ani yawandiika Anti bayibuli kankuddemu. Yawandiikibwa abantu niyo oŋŋambanga ne nkuyambako. nyambaako Yawandiikibwa abantu abaluŋŋamiziddwa Mwoyo Mutukuvu. gwe byonyinyonnyola ani akuluŋŋamiza Mbimanyi bulungi nasoma bisome. Emuli kulunga. tolina akuluŋŋamiza Ne Mwoyo mulina kati. Ani abikusomesa? Lubale wekyo Mwoyo kajja azze. kunnemya. Mwoyo mulina kati. Byenjogera. Namwe kennyini muli awo muwulira byenjogera. Naye byenjogera sibyogera okusinziira ku kumanya kwange. akuluŋŋamiza Yaŋŋamba kati oyo answer mwe weeti no mwe weeti no mwe weeti. kati mwe Mwoyo musisinkana wa naye Kale bane tweyanziza naye mukuja mwebale kujja njagala bategeeza byonna bye mukola mubikole olw'obulungi bwa Katonda naye nga kitundu kyammwe tubaaniriza okujja okutegeeza Export TV to the world.